Mukama yeebazibwe. Amiina. Amanyi yanze Samuel Steven Samakula tuweereza mu New Eden okuli Kirombe. Twebaza Katonda mu nnaku ez'okusiiba bwe twali nga tutwala okusiiba okw'ennaku ennya okusiima n'okugulumiza ku pulogulaamu ey'okutongozebwa. Ku lunaku olwokubiri Oluganda n'alaba okwolesebwa ekiro we yali nga yeebase n'alaba okwolesebwa. Yali ng'alina gy'alaga era nga yali agenda kufuna takisi yali yeetaaga, naye si takisi nga zino eza bulijjo ezisomba abantu, wabula takisi nga zino eza airport taxis eziweezityo ze yali ayagala okufuna. So yatuuka n'asinkana ewali amamotoka agaaliko amangi aga takisi. We yali ng'atuuseewo n'asinkanawo takisi, buli muntu driver abeeramu erinnya lye n'erinnya lye litegeeza. Yabasinkana nga bwe takisi, buli takisi nga mulimu omuntu erinnya lye litegeeza n'erinnya lye. So yatuuka n'ayagala okufuna takisi n'atuuka ku takisi esooka. Ne bamutegeeza nga eyo takisi erinnya lye litegeeza nti wasitaani, eyo takisi n'atagirinnya. N'agenda ku yookubiri n'amugamba eyo takisi erinnya lye litegeeza nti oyo omulokole yagwa, ya backslidinga, eyo nayo n'atagirinnya. N'agenda ku ndala takisi endala n'agamba nti eyo takisi erinnya lye litegeeza nti oyo pagan, omuntu atalina ddiini, nayo takisi n'atagirinnya. Bwe yagenda ku takisi ey'okuna n'asinkana omusajja yali atuddemu, yali musajja nga muzungu mu appearance, naye yali atunudde mu maaso, so teyasobola kumwetegereza mu maaso ge, naye yalaba mabega ge. Mu kwetegereza obulungi ne bamugamba eyo takisi erinnya lye litegeeza muti gwa bulamu, so n'agamba agenda kulinnya eyo. Bwe yalinnya eyo ne bamuvuga n'amugamba nti ninako gye njagala okutwala. So bwe yali amututte yamutuusa mu maka ge, n'amutuusa we yamutuusa waaliwo ennyumba ng'eriko wagguluko, waliwo compound wansi, sayidi ebbali waliyo ennimiro nga ya muddo, then ku sayidi eri ey'ebbali waliyo ennimiro ey'emiti, emiti egy'emivule. Kale ng'amaze okumutuusawo n'amutwala ku sayidi y'emiti egy'emivule, nga yamaze okwetegereza byonna, n'amutwala n'amutuusa awo. N'amugamba nti emivule gyali mingiko, n'omuvule mwalimu wakati ogwalimu omuneneko era omuwanvu. N'amulengeza omuti ogw'omuvule ogulengera ogwo nti ngulaba. Ogulengera ogwo omuti ogw'omuvule omunene ennyo ogw'omuwanvu nti ngulaba, nti yenza ogwo omuti. Neyeewuunya, yegwogwo omuti? Nti yenza ogwo omuti. Kale n'amugamba jangu tubeeko gye nkutwala, ngenda kuzza wano oluvannyuma. Then we yamutwala n'abaako gye yamutuusa, yamuyingiza mu kiyungu kya nnyumba, ennyumba eri. N'amutuusa munda mu kiyungu n'amulengeza nga amasa ge baterekamu ebintu. Mwalimu omuceere, mmere ey'ebbeeyi, omuceere mweguli, sukaali mwali n'ebirala bingi byalimu. N'amugamba nti bino byonna eno yonna mmere yange, bino byonna mbiterekedde ekigenda okujja. N'amugamba emmere yange yonna nkiterekedde ekigenda kujja, ddayo gambe banno nabo bakole bwe batyo, baterekere ekyo ekigenda okujja. So n'akwata emmere, n'amugamba nti ogwokubiri, n'amugamba nti ddayo gambe banno baterekere emmere ekyo ekigenda okujja. Olwamaliriza awo n'amugamba nti nze ngaba ensigo era nze nkubisaamu. N'akyusa feesi awo n'amugamba nti abantu basiga tebalina kukkiriza. Munyiivu nnyo ku nsonga eraga nti ndi munyiivu nnyo ku nsonga erwansonga abantu basiga nga tebalina kukkiriza kye bava n'okuwaayo tebawaayo, ate nga nze ngaba ensigo era nze njaza, nze nkubisaamu. So munyiivu nnyo ku nsonga eyo kubanga abantu tebawaayo lwansonga tebasiga basiga nga tebalina kukkiriza. So n'amugamba nti nze nsiga ensigo era nze nkubisaamu. So mu nsonga eyo abantu ng'agamba nti ensigo ze basiga nga tebalina kukkiriza munyiivu ku nsonga eyo. So n'amugamba nti nzija mu butikitiki nga 20 nti naatera okwaka. N'amugamba mu butikitiki nga 20 naatera okwaka. Tigenda obagambe mu butikitiki nga 20 naatera okwaka. Eri aba Interreligious Council ab'amadiini nti kubanga baali bateeka ebyobutwa mu mmere gye bawa abantu. So eyo ensonga ng'emukwatako n'agamba nti n'eri abavvoola omuti gw'obulamu nti anaatera okwaka, n'eri abavvoola omuti gw'obulamu n'abali awamu naye nga tebakola kyagamba era n'okusiiba nga tebasiiba, n'agamba nti anaatera okwaka. So n'amugamba nti genda ogamba abantu oluvannyuma lw'obutikitika 20 ngenda kwaka. So ayakire ba Intelligence Council, ayakire abali okuvvoola omuti gw'obulamu n'abo abali awamu naye nga tebakola kyagamba.
n'agamba nti anaatera okwaka. Kati mu kumaliriza n'amugamba nti erinnya lyo ye ggwani, n'amubuuza erinnya lye, n'amugamba nti yenze muti gwa bulamu, erinnya eri yamugamba, nze mununuzi. N'amugamba ekitegeeza yeggwe Masiya, nti yenze Masiya, nti yeggwe Yesu, yenze Yesu. N'amugamba jangu tugende nkutwala abantu bali nabo bakulabe nti nno yeggwe Yesu. Tekinneetaagisa. N'abaako mugamba jangu kutwala embeeko gye nkutwala. N'amuzaayo ku lusuku luli olw'ennimiro ey'emivule oba olw'emiti egy'emivule. N'amulengeza olengera ogwo omuti ogwo omunene omuwanvu nti yenze ogwo omuti, nze buli kaseera mbeerawo. Woba onneetaaga ompita, naawe oba oyagala kwogera nange, nze mbaawo awo wendi, seetaaga kujja mu mubiri, buli omu yenna kundaba, yenze ogwo omuti, buli kaseera nze mbaawo. Olwamaliriza bw'atyo n'alyoka abulawo. Yesu abawo omukisa.